Mugamba mutya abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako. Olwaleero nzize nammwe abakyala abaana abawala njagadde mbalage ku ddagala eryo ddungi nnyo ku nsonga y'okuwoomesa beera nga weekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'okuwoomesa. Eddagala lino ligenda kuba likuyambako beera nga weekyusakyusaamu lyakutawaaza beera nga olyetegereza okuggyako tugenda kuteekamuko ne ku bikoola by'amaduudu ate nga bwe mukimanyi nti amaduudu ago malungi nnyo buli w'onaaba amaduudu ago n'oganaaba wansi omwami ono n'abeera ng'akugendako ekyamazima omwami ajja kusigala ng'akulowoozaako ajja kusigala ng'akwagala olw'ensonga nti malungi nnyo mu kunyweza omukwano. N'olwekyo beera ng'otunuulira eddagala lino okusookera ddala nkusaba ofune amaduudu kati amaduudu funako ebikoola bibiri efuna ebikoola by'amaduudu bibiri biteeke ebbali awo. Bw'omala okufuna ebikoola by'amaduudu nkusaba ofune omululuuza funa omululuuza ne ku mululuuza funako ebikoola bibiri nibyo biteeka ebbali awo. Ofune kanyeebwa funa kanyeebwa y'oyo gw'olaba ayitibwa kanyeebwa ne kanyeebwa oyo funa nga kanyeebwa awerako naye muteeka ebbali awo. Bw'omala okufuna eddagala eryo lyonna nga bwe ndikugambye beera ng'ofuna akantu nga bw'olaba teekamu amazzi teekamu eddagala eryo amaduudu teekamu ebikoola bibiri nga bwe nkugambye n'omululuuza beera ng'oteekamu ebikoola bibiri omululuuza ne kanyeebwa teekamu gw'osobodde okufuna beera ng'oyenga eddagala eryo liyengere ddala bulungi. Bw'omala oddiyenga beera ng'ofuna akasengejja ofune n'akantu akalala beera ng'osengejja eddagala eryo lisengejje nga bw'olaba lisengejje emirundi ng'ebiri ku esatu obucaafu bwonna bubeere nga buggwamu. Bw'omala okusengejja eddagala eryo nga bw'oliraba beera ng'olitawaaza gw'omukyala litawaaze ng'amazzi ogayingiza munda ligenda kukuyamba okubeera ng'owoomesa ogenda kwekyusakyusaamuko beera ng'otawaaza eddagala eryo. Bw'oba olinaaba ng'olitawaaza wansi mu bukyala bwo kyetaaga olitawaaza olunaku osobola oditawaaza emirundi ebiri oba gumu naye ng'ewakulu olina okulitawaaza wano nga mugenda kwebaka ng'onaatera okusisinkana omwami wo beera ng'otawaaza eddagala eryo liriba likusembako mubeere nga mugenda mu kikolwa omwami agenda kunyumirwa olw'ensonga nti eddagala eryo ddungi nnyo mu nsonga eyo ey'okuwoomesa. Ekirala bw'oba olitawaaza osobola okwogera osobola okugamba nti gano maduudu mwami wange njagala onjagale ontamiire bwenge ng'amaduudu bwe gatamiiza abaganywa oba ogambe nti mwami wange njagala onjagale ontamiire ng'amaduudu gano bwe gatamiiza abaganywa. Bw'otyo tawaaza naaba eddagala eryo litawaaze wansi ligenda kukuyamba beera nga weekolako saaviisi ku nsonga eyo ey'okuwoomesa gw'omukyala. Bwekityo bwe kiri kambayo WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola ku viidiyo eno. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako mubeere bulungi mweraba.